tulutandike Uganda mazaalibwa ga Zuena. Hey, beautiful zoo. Nanga abakazi mufubire ku babamwe nga munyirira. So kumpe Zuena nga tunabaako kitunyumya. Sajja ne waawaana omukazi. I'm 17. I expected that. Nenga sinawezaana ng'emazima. Okyali ku level ya kusatu. Nkyali ku third floor. Third floor. Awo tukyasibidde. Wenaweza wenatuka ku fourth floor nja kiranga. Of course, she has become even a better wife to me, a better mother, a better planner, a more confident, you know, family head. Watch together. And Alpha posting and he actually put up a very beautiful message. Yes, and I was shocked and surprised. So that's how much kids can feel for a good mother. Mommy, I think I have a lot of respect for him. He's devoted father. Ng'ovudde kuno byabalaga nti yagala nnyo mukyala we biki yes anjagala kiswagana. I can't doubt he loves me, he respects me just the way I do the same to him, but he's a devoted father. He will do anything. Uganda mazaalibwa ge bana abagagame family bamusurprising nze. Ne kuni mwalimu ebintu bingi. First of all nakye nayagadde bebe cool engeri gye bakuzizaamu abaana. Omanyi ebintu bino byonna tujja bikola naye buli muntu gy'onaayawukana ku famire ye biseera ebisinga abantu baba bali mu pursuinga career zaabwe ez'enjawulo batera okuditaachinga ne famire zaabwe. Netumaliza ngeno tubawaana naye nga famire tezibamanyi. So nze buli wendaba omuntu nga abeewaka bakkiriza nti taata mulungi nga bawaka bakkiriza nti mwami mulungi nze ensi neba tennamutegeera. At the end of the day family ejjo beerawo nga ali mu bwetaavu. Actually I think kyekikolinga olumu ne tuyiikira omuntu ojjukira nga ebadde ebya Bruno Kent eno tukumanyi why aren't you being a father to your children? So kati Bebe Cool ne Zuena Bebe Cool Zuena yabadde awaana Bebe Cool nti ye muntu asobola okuva mu buliri kubanga awulidde omwana akola bukolozi agenda alabye ddala ki ekimukoloza abasajja tubudde obuliri tebuviika abuvaamu n'agenda ate then Bebe Cool n'agamba Zuena because we yakolerako ku TV yatuka time ng'alaba okukwatagana kwe n'abaana kutono n'akuvaako ne keeki azikolera waka. So ngolaba buli ludda lwa appreciating alwo. I think kirungi nnyo. Engeri yokka gy'osobola gundi entandikwa ya motivation esookera ddala mu bulamu bwaffe erina kubeera ffe. Ate ffe si bye twogera singa gye twambalamu wabula bye tubeera nabo. So njagala okwebaza Big Size ne family. Thank you so much. Mwebale kubeera kyakulabirako ekitali kyakuwogganira. Ekyeyogerera mwebale nnyo mwebale ddala. Then nekira kyayogeddeko yayogedde ku nsonga y'amasimu ku bakyala waliwe tubadde. N'agamba abakyala muve ku masimu g'abasajja ne mugamba Zuena you're talking. Gambya akantu katambuliddewo ne bagamba agambye atya Zuena you're talking. Omusajja waba wakwenda ne w'omutegesa emiti. Esimu n'oba ogisigaze waka. Ando iso sigaze simu nga layini nze njirina. Osobola okuba ng'olina essimu gy'olina ewaka nga lwesigadde mu mmotoka. I know. Akati omusajja ye muleke. Ekintu kyokka kisobola okugira omusajja gwe mu respecting mwagale. Ajja tuuka eri akompiringa agambe ne bannaayo. Ako bannaayo tuzunga naye. Nzunga naye mukyala wange. Kanzireyo ewaka nsanga omweru. That was beautiful. So gaali mazaalibwa ge. Oyina Bebe Cool? Mumpe. Enviiri si kive mu nju yaffe. Era buli omu asaanidde okukola enviiri ze nga society bwekikkiriza. Abantu gundi social media bagikozesezza bubi nnyo. They feel like balina otubuulira engeri y'okukuza abaana baffe. Ffenna ng'abazadde tumanyi abaana baffe tubakuziza tubadde nabo from the day they were born. So I wouldn't nange ng'omuntu newankubadde nti yandibadde nze. Sinza kubeerawo n'ennindo omuntu nti avuma omwana wange nange mbeere obeeza nga maama alabika batuufu. No. Mwana wange nze mumanyi so tombuulira ngeri y'omukuza. So she was right about that. We should protect our children. Bebe tasiba yagezaako era ne bigaanago ng'emazima. Gezangako okusiiba bwe ntuukira mu ssaawa 8
anfuna omusujja. Yali agezaako n'ebigaano oluusi amanyi n'okusiiba ne ziwera ne paka 10 eyo nakubira essimu nagamba anze nywedde amazzi nfa. Nze sifaayo byabeera wandiika. Maybe that's how it happened. Totera kulingiza simu ya Rasta. Sisobola nga nnoonyaako ki. Bakyala bannange mwesonyiwa essimu za baabwe. Muziveeko mubeere ku zammwe oba n'ez'abaana bammwe mulabe abaana bali ku ki. Bali ku apps ki ezo ze baliko ezitagenda boonoona. Ensonga eyo naye tuve ku baana basically tuve ku baana b'abakazi twazaala abaffe mubuulirire nnyo abammwe abadde very clear noonya apps ki mwana wo zaaliko lwakuba obuzibu andi omwana we amala okulemerwa taata waanya kyalo omwana we amala okulemerera mu mabata tetubagambira ku baana ngamba wano wagambidde tuve ku simu z'abasajja tulabe gye app ki gy'aliko ku simu ye wali tuve ku baana b'abakazi bali babba baffe sifa ababazaala ojje eno muleke agenda azunge mama wana atunula mu ntaana naye muleke ng'omala ogenda ofuna omusajja omulala naye golosiba ku mwana w'abantu gwe fa kuwuwo wa nnyo kuwuwooza dde kituufu nnyo ekyo But that was so beautiful. Happy birthday Zuena, bebe bali kwagala mukazi. Nasamye ku message ya mtabani wa Zuena nenga oh my god. Tunakuza ku bwana bwaffe. Kamwandikide message ngeri so sweet. Temwaji taddemu. Navayo nga ayagala kaaba. Omanyi Alpha was here. Abaana bakuze basajja bakulu awushingira navudde ku nsi ndayika ndi mukadde. Tulina kuva ku nsi kituufu. Tunulira abaana nga naye muvubuka mukulu. Ate naye ngate gwe kalabanga kaana kato. I know. Lwakwanduza kaali kaana kato akalabanga kaana kato. Ebyo ndowooza ekyokuyiga mu kifunye osobola baako kyopiikinga muneze nekiri kiyagasseko okuwagira omanyi abantu bano abawagizi ntera nnyo kigamba abantu njagala mukimanye nti nno abantu bano bagugulanamu here and there naye kibagugulanya I think it's not personal beef. Naye I think it is oba kuwangu bakiyite ntya kuyitamu. They are competitors balinganga abalina amaduuka agatunda ebintu ebimu kakati buli omu ayagala asiya abasinga ofuna bakasitoma olyako era alongoose edduuka lye akole kino akole kiri tebagugula na kubanga beekyawa ku ntobo y'omutima kubanga baba mwali mubaddeko mu neighborhood zammwe nga maama w'omuntu oba muzadde w'omuntu gwawalana temulinnyayo. Yes. Temulinnyayo. Abamu they are even family members. Toligenda wakojjaawo naye omuntu gw'okyawo osobola omwesigisa omwana. Omwana of all things. Osobola omwesigisa omwana. So kati bano ekibaawula nti camps bbiri buli omu eyagala okuyita ku ginnaayo. Kyova olaba nti ono bwe yagenda ku opposition naye tasobola kugenda ku opposition yasigala mu gavumenti. Nti kakati gwe bolooza osobola okulya obwa president nze kampagira omuntu ali obwa president. So kati bye bibaawula ze differences zaabwe. So teziri personal nnyo nga mwe muzwakyo kulaba oli afiirawo n'avuma omuntu. Kale awo tuvuddewo. Tuli